Bobi Television Uganda webale kubeera ng'otambuliramu naffe. Katusooke tuwulire eddoboozi lya Waisswa Mufumbiro ku biki byabadde mu miitingi eyatuuziddwa ku kitebe olunaku lw'ejjo n'oluvannyuma nja kuba nga nkomawo tweyongereyo. Musiibye ku kitebe ewaffe nga munoonya mawulire amabi era ku ssaawa emu temwegaanye ne mugamba nti ababaka bagaanye bajeemye. Miitingi ya leero kaŋŋambe bannayuganda engeri gye mupadde platform Lwanga n'enjeru yasengukayo. Singa mbadde bamawulire bagundiivu temwandimulese wano nga temugenze eri kupepeta gwe mutu tembeeta ali atya. Naye ekibanyumira kwe kusiga obukyayi kwe NUP, kwe kusiga obulimba kwe NUP, ekitulowooza nti si kituufu era kiraga unbalanced, unprofessional gye muteekawo kwe NUP eri unnecessary. Abantu boyogerako e Masaka bali inconsequential. Ababaka benkubuulira beebo Honorable Mwami Katwa Kagabo, they are rebels. Lwakuba toli mulimi naye bagenda dda, they are not members. Bagenda dda lwakuba wano tuli mu nsi etalina amateeka. Bagenda dda era ne mu lukiiko tebabaddeeyo. Kyenjagadde okuwa bali kuba mubawadde amawulire ga ssaawa emu. Lwaki mbalinde dda? Olwaleero mu lukiiko lwaffe tubadde n'ababaka 38. Wabaka abasoba mu 50 abayitawo ku kkaadi y'ekibiina kya National Unity Platform, ababaka 38 be basobodde okubanga balabikako mu meeting eno eyatuuziddwa olunaku lw'ejjo ku kitebe wali Makerere Kavule. Wabula ngenda kubanga nkuwa ensonga mpitirivu nnyo naki President Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yasazeewo ku bano abatasobodde kubanga babeerawo. Waliwo nno abeesindise obubaka obwetondera President Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'okutabaawo era nga mu bano kuliko Honorable Mathias Mpuuga Nsamba, oyo nno nga yakulira ekitundu kya Mukungwe Nnyendo Masaka, Honorable Medad Lubega Sseggona wa Busiro, Muwanga Kivumbi wa Butambala, Geoffrey Lutaaya wa Kakuuto, era nga bano be basobodde okubanga bawandiika ebbaluwa ezeetondera President Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'obutaba na budde oba olw'obutasobola kujja mu meeting eno eyayitiddwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wabula mu bano ababadde tebaliiwo nga tebaafuddeyo kuwandiika mabaluwa geetonda na kuwa nsonga lwaki tebasobodde kujja mu meeting eno kuliko Kagabo Twaha wa Bukoto South, kuliko Jimmy Lwanga ono nno wa Ntenjeru Municipality era ng'ono yajoyininga dda Patriotic League Movement eya MK oba yajoyininga dda Muhoozi Project. Kuliko ne Michael Kakembo wa Entebbe Municipality ne Abedi Bwanika ow'Ekimanya Kabonera. Beebo abatasobodde akubanga babeerawo ate ne bajeemera ebiragiro bya President Robert Kyagulanyi Ssentamu okujja mu meeting yabadde eyitiddwa okwogerwa ku nsonga ez'enjawulo. Mu nsonga ezayogeddwako wayadde nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu okussa n'ababaka tebakkiriziddwa kubanga bagenda mu meeting eno n'amasimu. Amasimu bagalese mu ofiisi awo ku kitebe kwennyininyini era nga tebakkiriziddwa kubeera n'amasimu mu meeting eno olw'ensonga z'ebyokwerinda naddala ku ebyo ebiddako maaso President Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bw'agenda okubanga abirangirira. Okusinziira kakiiko kano oba ku meeting eno eyatuuziddwa olunaku olw'ejjo, okusalawo kwakoleddwa ku butya bwe bagenda okubanga bakwasaganya ensonga ya Honorable Mathias Mpuuga ku bigambibwa nti yalya ssente z'omuwi w'omusolo millions eziwererako ddala 5 birambirira. Wabula President Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'obubaka obukambwe eri ababaka bano okubawooninga nate nti singa nabo bavaayo ne bakola ekintu kyekimu nga Honorable Mathias Mpuuga Nsamba bwe yakoze, of course ye wakubaasanguza kubanga kikontana n'amateeka nga kussa n'ennono ekibiina kya National Unity Platform kwe kitambulira.
of course ye tagenda kubanga abattira ku liiso okusinziira ku bigambo by'abaddenga ajja ayogera mu press conference ez'enjawulo eziba ku kitebe ekya National Unity Platform awe Makerere Kavule. President Bobi Wine yawa kyakulabirako nga eri mutwe. Ndowooza press conference eyo mugijjukira bulungi nnyo bana Babi Television Uganda. President Kyagulanyi Ssentamu yategeeza abantu oba MP bano nga kusani bannamawulire nti singa wabaayo omuntu yenna oba memba eyenyigidde mu buli bw'enguzi okutunda bannayuganda n'abantu abamusindika mu Parliament okubakiikirira, ye avunaanyizibwa okuvaayo n'ayasanguza oyo eyenyigidde mu bikolwa eby'obuli bw'enguzi, era wakutekinga action oba wakubanga asitukiramu okulaba nga akulabisa akukako okuresigninga oba okuva ku kifo ekyo kyotasobodde kubanga otuukiriza nnono zaakyo naddala n'okukontana n'amateeka g'ekibiina akwekitambulira. Ye si waakuttira muntu yenna ku liiso kabeere edi mutwe amukuuma. Bw'atyo President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wabula kankujjukizeko katono nnyo ku options 3 oba amagezi ge bawa Honorable Mathias Mpuuga Nsamba abaamutegeezanga waalina okuzzaayo obukadde 5 eri Speaker Anita Amonga yazimuwanga akasiimo nga Mpuuga bwe yavaayo n'annyonnyola abantu ku social media. Ye option eyasooka. Eyokubiri baamugamba alina okuba nga gyetondera bannayuganda naddala abantu b'e Masaka abaakeera enkya ne bamulonda, wabula n'asalawo kubanga abalyamu lukwe mu ngeri ey'okweyagaliza esukkiridde. Ekyokusatu abaamugamba alina okuresigninga ku kifo ky'obwa kamishona. Jjukira nti yali yakaweebwa obwa kamishona ndowooza tejawera na myezi 2 oluvannyuma lw'okulayizibwa ku kifo kino, naye yenyigira mu bikolwa eby'obuli bw'enguzi. Yadde nga yavaayo n'abuzaabuza abantu ku CBS FM nti ssente ali tannazifuna, wabula ng'ekituufu kyo kiri nti amazima yagoogera bwe baali bamukaza mu meeting eyali ku kitebe kya National Unity Platform wakati wa Mpuuga President kussa ne SEC members oba akakiiko akatwala emirimu egy'enjawulo mu kibiina kya National Unity Platform. Atamanyi kagambo NEC kye kategeeza National Executive Committee, era ng'eno yeesalawo ku biki ekibiina bye kigenda okuba nga biteeka mu nkola okusobola okuba nga bagenda mu maaso n'emirimu gy'ekibiina. Wabula okusinziira ku Mpuuga ye yavaayo okuba nga yeefuula kyesirikidde ku nsonga ezimuvunaanibwa. Wabula President we yali agenzeeko wali mu Oscar Awards yalekawo Dr. Lina Zedriga okuba nga acting president, era ng'ono ye yayisa ekiwandiiko era n'awandiikira Honorable Mathias Mpuuga Nsamba nti amuwadde ennaku zaali 7 okubanga avaayo okwennyonnyolako ku nsimbi zino ezimuvunaanibwa okubanga yaweereddwa ng'akasiimo, asobole okuba nga avaayo yennyonnyoleko eri akakiiko kano aka NEC oba giyite National Executive Committee, asobole okuba nga akannyonnyola ku butya oba n'ensonga lwaki yaweereddwa omusimbi guno. Wabula Mpuuga yagaana okuvaayo okunnyonnyola, wabula oluvannyuma lw'ennaku okuggwaayo ezaamuweebwa newankubadde okujja ku kitebe kya NUP okubanga yeewozaako ku bino ebyali bimuvunaanibwa, yasalawo kwefuula kyesirikidde okutuusa n'ekiseera kya leero. Wabula nga ekibiina kya National Unity Platform wekiri ekirongoofu oba ekiri eky'amazima, baasalawo batuule n'ababaka bonna basalewo ki kye babeera bakolera Mpuuga mmemba munnaabwe ku nsonga eyo. Era President Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bunnambiro agenda kubanga avaayo akole press conference ategeeze eggwanga ku ki ekiddako oluvannyuma lwa Mathias Mpuuga okugaana okwetonda okussa n'okuwandiika ebbaluwa ewummula oba resigninga
ku kifo ky'obwa kamisona oluvannyuma lw'okwenyigira mu buli bw'enguzi. Kale sigenda kubanga nsukkawo awo gompya nsaba subscribing okwate kadaako osobole okuba nga ofuna ensonga zonna zezikubattadde wano ku Babi Television Uganda. Liking osharing oba olina ky'osobola okubuuza obanga olina ky'oyagala okumanya commenting awo nja kuba nga nkuddamu bunnambiro, wabula sharinga eno message esobole okuba nga etuuka eri bannayuganda bonna mu ggwanga lyattu erya Uganda kubanga ffenna kitukwatako. Kale atakumira mpeera bankuumire musibe bulungi mwera.